Kadaama TV kojja matte nkomyewo ne topiki y'okufuuwa. Nabagambye topiki eno nene nnyo ng'egattiramu n'ekintu kubeera ng'esobola okwonoona omukwano. Wali obaddeko awo n'olaba abaagalana nga kwegamba baafuuka ba Luganda nga tokyalina appetite ya munno ganga oli awo omulaba bulabi nga kwegamba n'owulira n'ogamba nti omusajja oyo yafunayo akawala, bagaa nti akawala kamuzzaamu ssupu. Ekintu ekyo wali otuddeko awo n'okirowooza naye ekintu kye lwaki kiri bwe kiti? Lwaki omusajja ennaku zino andabanga muganda we? Lwaki ekintu kino eky'okwegatta tusobola okikola omwezi gumu oba omulundi gumu, emirundi ebiri oba emirundi esatu mu mwezi, n'owulira agamba naawe tokyalina nnyo appetite nga tonnaba genda kunywa bino bintu bizzaamu nti njagala appetite, njagala kubeera nga bwe babalimba nti kumalako simanyi amaanyi g'ekisajja gakendeera. Tewali maanyi ga kisajja gakendeera mu musajja, kale tewali bwagazi bukendeera mu mukazi. Ebikolwa bino bye tukola bye bituleetera okukendeera. Ekikolwa ekyo ky'okwegadanga ekyo kye mulaba bwongo bwa muntu. Obwongo bwe bugamba nti ngenda kuddamu, oddamu. Obwongo bwe bubeera nga etayimu eyo yonna ebadde ena alaba oba obwongo obulaba ebintu ebibeera nga bizza wansi okwagala era kukendeera bukendeezi mpola mpola. Abasajja njagala babuuze, oli bw'agamba nti amaanyi go gakendeera, lwaki bw'oba wakamala ono omukazi omaze okwebakako ono omukazi n'obeera nga ovuddewo n'ogenda ku mukazi omupya gw'otanneebakako, otandikirawo naye ng'ate ono gw'obadde naye luto ey'okubiri ekulemye, naye n'ogenda ku mulala mu ddakiika eyo oba nga wakayitawo akabanga katono n'otandikirawo. Bwongo okukola ekintu kyonna kyonna oba okwegadanga okukola ki, bwonna bwongo. Embeera y'obwongo oyo eri etya? Eyo nayo topiki ijja kujja nayo tubeere nga tugisomako. Tuze ku topiki yaffe ey'okufuuwa. Nabagambye topiki eno ngazi, kigambo kisesa, kigambo olaba ng'ekya bulijjo nekisobola okwonoonera, nga bw'olaba nti oseka ate kisobola okwonoonera omukwano. Katopiki akaaweddewo nabanyumizza oba ne mbabuulira kiva ku ki, musobola okuddayo ne mukawulira, sijja kuddamu ebyo. Naye nga mbagane gaasi ono gweyingiza mukama eyo ojja mufuuliriza mukabina. Buli bw'oyingiza empewo mukama ojja gifulumiza mukabina. Kyova olaba ng'omuntu bw'aseka ennyo n'aseka ng'ovuddala ku bantu abanene, nabagambye buno busule kwini babugamba obwo buleetera okubeera nga bufuuwafuuwa. Naye ate n'omukazi omunene nga yasese n'aseka ayingizza empewo ennyingi, ne bw'obeera nga toli munene ojja kwekanga nga mu kuseka kuvudde mu kufuuwa. Empewo eyo gye muyingiza mbi, wegendereza empewo gy'oyingiza. Oyinza otakigenderera naye oyingiza empewo buli lunaku. Ate nga bwe nabagambye okufuuwa kuli nnomu ate kulaga nti oli mulamu. Bw'oba tofuuwa manya toli mulamu, naye nga nkimanyi buli muntu afuuwa. Naawe kennyini mpuliriza ofuuwa, oyinza n'okuba wakamala okufuuwa. Awo nvuddewo. Okufuuwa kwonoona omukwano, kuleetera omuntu okumanyiira, kuleetera omuntu okubeera agamba siina appetite. Kuba tojja kuŋŋamba nti no nkuwulidde ng'ofuuwa mbeere na appetite ekwebakako, oba mbeere na appetite egamba nti no jangu neebakeko. Naye ng'ate olaba ekintu kirina omu nga naawe okikola, nga naawe kennyini okikola, naye ate omuntu bw'olaba bw'akikola gwe n'olaba ng'ate kibi. Era y'ensonga lwaki tewali muntu yenna akikola n'akkiriza nti yeye. Bw'atawaayira kaana yeebuzaabuza, baba awaayira Kadaama ne maama awaayira Kadaama nti Kadaama yakikoze. Kati Kadaama nawe bagenda gundi bamama baba we bagendako eyo kushopinga ne bagenda wabweru, Kadaama alimu yekka. Bulijjo akuba omukka gwe ng'agusayirensi nga kuno agamba kanfuire kankubwe nfuire ennyumba yonna. Bw'otalaba Kadaama nga yeekalakaasa
mutamanya nti nebigendera mu mpalo omwo oyinza okwesanga nga omukka ogulye mu muzibu. Tugenze mu kwebaka ng'oli ne mukwano gwo olina omwagalaawo n'owulira nga oyagala kufuuwa gye bayita doti, n'owulira nga ddala doti ezze. Doti oba okufuuwa kuno osobola okukola bw'oti: bw'owulira ddala nga ekintu ekyo kizze, olina okubeera nga oli mugezi ate nga oli mutetenkanya. Otya ogutetenkanya ogenda bulabira wano oba ogenda bumanyira wano. Waliwo ekintu ekyo nga kizze ng'ate owulira mu butuufu oyagala kijjamu. Boyfriend wo bw'aba akyuse oba bbaawo bw'aba akyuse nga mwetunuuliganye, gezaako mubuzaabuza atunula eri ng'ayagala omukwata, mugambe bebi njagala kukwata nga nkuva eno mu mugongo, akube omugongo omwe njagala kukwatako. Prosesi wano wakyukira bw'ati ng'akyuka wenjula akabina, obubina buli bubiri bwegasi, wenjula akabina mpola mpola isa omukka ogwo kasa kubeera nga tegubaluka. Togezangako noyisa omukka ogwo ng'obubina bwegase. Obubina bwegatta ojja kukola sawundi, ojja kukola era nange bintu bino ojja kukola sawundi bwebeera nga tegugumule mwagala waawo mu buliri ejja mukyankalanye kuba olinzainoga olinasooka n'avaamu, naye nkugambye awo mukyusa dde eri sayidi eno wenjula akabina yisa omukka. Ate ekirungi mune mujje mwegendereza, omukka gw'omubuliri teguwunya, teguwunya, naye gwefuwafuwa wano ng'oli oba oli mugundi wano emisanasana awo omukka gujja kuwunya, naye mu buliri awo Katonda ye yakyesigaliza teguwunya. Naye ate omuntu appetite emuggwako kasita onyampira muki mu buliri mwali. So oba weebase gezaako okulaba ng'owenjula akabina, tokkiriza kufuuwa ng'obubina buno bwegasse. Kawenjule kakwate n'engalo bw'oti, wenjula obeere ng'olina twaligambye bwebeera TV ebeera free to air, obeera tosasula, ebeera teri DSTV. So muve mu DSTV, beera free to air, obeere ng'omukka ogwo guyitawo. Mbagaliza okubeera nga mweyisa bulungi mu mukwano, okumanya ebintu ebinyiza omukwano mu mukwano gwo. Ate omuntu omufuuyi bw'agattako okufuluuta ogujabagira, ng'eno bw'afuluuta bw'anyampa ng'afuluuta bw'anyampa naye nga ne katungulucumu ddagala mu kufuuwa. Katungulucumu oyo gwe mulaba ddagala nnyo, era n'abayagala omuyigiriza twaninako bye ŋŋenda okukola ebibadde binkuttekutte, nja kubannyonnyola omuntu afuuwafuuwa katungulucumu oyo amuyamba atya. Naye nga mbagane temwerabira ka free to air osobola okukola ng'oli mu buliri, kuba waliwo ekijja nga toyina ngeri gy'okikontrolingamu. Era ojje weetegeeza waliwo n'abantu abafuuwafuuwa ng'ava kufuuwa ng'okufuuwa tekukyayita eno, ate bw'afuuwa n'afuuyira munda mwennyini. Oba ekyo nabyo mukimanyi, n'afuuwa n'owulira ng'ofuuye, naye ng'ofuuye ate ofuuyidde munda mwennyini mu lubuto lwo. Omuntu okola ekintu ekyo manya bw'oba okiyisizza mu lubuto lwo, ako kajja kuddira kagenda kuba kamwa, twebage gundi awunya akamu. Bwe mbakubiriza nti doti bwejja giyise, togisiba kuba ojja gisiba mu lubuto, buli bw'onooba oyogera akamaawo kajja kubeera nkawunya. Okufuuwa kintu kya bulijjo,
kintu kiraga nti oli mulamu temwetya oyo yennyini gwotya naye afuuwa. Mbagaye buli muntu yenna n'abawuliriza vidiyo eno bembeera nga muli awo mwenna mwetunuulire, gamba munno nti naawe ofuuwa era oli mufuuyi. Kojja Matte nga bulijjo Kadaama TV bwenfunira omukisa okwogera ebigambo nga bino neeyanziza nnyo ssebo Kadaama TV.